Mukama waffe Yesu yeebazibwe nnyo oyo abukeesezza. Okussaako abaana emikono mu Bakristaayo kye kimu ku bubonero obukakasa nti omwana ayingiziddwa mu kisibo kya Kristo. Ali ku Bukedde TV nkubuuzaako nti wasuze otya nno? Pulogulaamu Wulira Eddoboozi emaze okugguka ku mpewo era nga tuli ku kkanisa ya St. Stephen's Church e Masooli. Eno abayizi abasoba mu 205 bagenda okusibwako emikono omulabirizi w'Ennamirembe Wilberforce Kyoliwalira nga yambibwako bannaddiini abalala. Oluyimba luno kaluyingize kwaya n'omulabirizi. Katugende mu kusinza. Katwongera kuteza n'oluyimba 141 ekuli kusinza Mukama omutonzi 140. Yeah.
tufune ebigambo by'amateeka. Ekibaje kyonna newankubadde ekifaananyi ky'ekintu kyonna ekyekiri waggulu mu ggulu newankubadde wansi ku ttaka newankubadde mu mazzi agali wansi w'ettaka tobivuunaniranga ebyo tobisinzanga. Kubanga Mukama talirema kumusaako musango omuntu yenna alayira obw'erinnya lye. Kyukira okutukuza olunaku lwa Ssabbiiti, olunaku omukaaga akolanga emirimu gyo gyonna, naye olunaku olw'omusanvu Ssabbiiti ya Mukama Katonda wo, olunaku olwo tulukolerangako mirimu gyonna. Basangamu ekitiibwa ennaku zo zibe nnyingi mu nsi yakuwa Mukama Katonda wo. Kati katugenda okuwulira ekitundu ng'era ekitundu eky'olunaku olwaleero kijjiddwa mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume essuula ey'okubiri olunyiriri olusooka. Awo olunaku lwa Pentekoote bwe lwatuuka bonna baali wamu mu kifo kimu. Amangu ago okuwuuma ne kuba mu ggulu ng'empewo ewuuma n'amaanyi ne kujjuza ennyumba yonna bwe baali batudde. Ne kulabika ku bo ennimi ng'ez'omuliro nga zeeyawuddemu, buli lulimi ne lutuula ku buli muntu. Bonna ne bajjula Omwoyo Omutukuvu ne batanula okwogera ennimi endala ng'Omwoyo bwe yabawa okuzoogera. Waaliwo mu Yerusaalemi Abayudaaya nga batudde, abantu abeegendereza abaava mu buli ggwanga ery'abantu wansi w'eggulu. Okuwuuma okwo bwe kwabaawo, ekibiina ne kikuŋŋaana ne kisamaalirira, kubanga baawulira buli muntu nga boogera mu lulimi lwe waabwe. Ne bawuniikirira bonna ne beewuunya nga boogera nti, laba, bano bonna aboogera si Bagaliraaya? Era kiki ffe buli muntu okuwulira olulimi lwe waffe gye twazaalibwa? Abapaazi, Abameedi, Abeeramiti, abali mu Mesopotamiya, mu Buyudaaya, ne mu Kapadokiya, ne mu Ponto, ne mu Asiya, ne mu Furugiya, ne Pamfuliya, mu Misiri, ne mu nsi ez'Eribuwa eziriraanye Kuleene, n'Abaruumi, abagenyi, Abayudaaya, abakyufu, Abakuleete n'Abawalabu. Tuwulira bano nga boogera mu nnimi zaffe eby'ekitalo ebya Katonda. Ebbaluwa ekomyawo. Katufune oluyimba Yesu ekisa kyo kingi.
Enjiri entukuvu Yokaana omutukuvu gye yawandiika ey'omu ssuula eya 14 tujja kutanulira ku lunyiriri olw'15. Abayigirizwa be nti obanga munjagala munaakwatanga ebiragiro byange, nange ndisaba Kitange naye alibawa omubeezi omulala abeerenga nammwe emirembe n'emirembe, Omwoyo w'amazima ensi gwe teyinza kukkiriza kubanga temulaba so temutegeera, mumutegeera kubanga abeera gye muli era anaabanga mu mmwe. Siribaleka babulekwa, nkomawo gye muli, esigadde ekiseera kitono ensi obutandaba nate, naye mmwe mundaba kubanga nze ndi mulamu nammwe muli babalamu. Ku lunaku olwo mulitegeera mmwe nga nze ndi mu Kitange, nammwe munze nange mu mmwe. Alina ebiragiro byange n'abikwata oyo nga yanjagala anaayagalibwanga Kitange, nange nnaamwagalanga nnaamulabikiranga. Yuda atali Iskariyoti n'amugamba nti, Mukama waffe, kibadde kitya gwe okugenda okutulabikira ffe so si ey'ensi? Yesu n'addamu n'amugamba nti, omuntu bw'anjagala anaakwatanga ebigambo byange, ne Kitange anaamwagalanga, era tunajjanga gy'ali, tunaatuulanga gy'ali. Atanjagala takwata bigambo byange, n'ekigambo kye kyemuwulira si kyange, n'ekya Kitange yantuma. Ebigambo ebyo mbibabuulidde nga nkyali nammwe, naye omubeezi Omwoyo Omutukuvu Kitange gw'alituma mu linnya lyange, oyo alibayigiriza byonna, alibajjukiza byonna bye nabagamba. Emirembe mbalekera, emirembe gyange ngibawa, si ng'ensi bwewa nze bwempa. Omutima gwammwe tegweraliikiriranga so tegutyanga. Muwulidde bwe mbagambye nti ŋŋenda era nkomawo gye muli. Singa munjagala mwandisanyuse kubanga ŋŋenda eri Kitange, kubanga Kitange asinga obukulu. Kaakano mbagambye nga tekinnaba kubaawo, bwe kiribaawo mulyoke mukkirize. Sikyayogera nnyo nate nammwe kubanga afuga ensi yajja, naye tandiko kigambo, naye ensi etegeere nga njagala Kitange, era Kitange bwe yandagira bwetyo bwenkola. Katufuna omulabirizi. Omulabirizi asaba n'okukakasa abaana oba nga bategekeddwa bulungi. Mwetegereza ddala abantu bemutuleetedde nga bateesese bulungi era nga basaanidde okusibwako emikono. Tumaze okubayigiriza era n'okubakebera era tusuubira nga basaanidde. Abooluganda baagalwa, abantu bano Katonda ng'asiima betugenda okusaako emikono nga tugobera empisa y'abatume, ekkanisa kyeyava eragira obutaleetanga muntu okusibwako emikono wabula abo abayinza okwatula nzikiriza okusaba kwa Mukama waffe n'amateeka 10 era bayinza okuddamu babuuzibwa ebigambo ebiri mu katekisimu ennyimpi. Empisa eyo nnungi okutukwatanga abaana abato nga bamaze kula n'okutegeera era nga bayize abayima baabwe babasuubiriza mu kubatizibwa balyoke banyweze ebyo babikkirize nga babyatula n'akamwa kaabwe bo bennyini mu maaso g'ekkanisa mu lwantu nga tebawalirizibwa, era basuubize okugezangako ennaku zonna ekisa kya Katonda nga kibabeera okwekuumanga ebyo byonna bye bakkiriza mu kwatula kwabwe bo bennyini. Mwe abali wano mu maaso ga Katonda ne maaso g'ekibiina kino, kaakano musuubiza olwokubiri era mulayira olwokubiri bye babasuubiriza era bye babalayira mu kubatizibwa kwammwe nga mubikkiriza era nga mubinyweza ku omwo mwennyini
era nga mwatulanga kibagwanira okukkirizanga n'okukolanga ebyo byonna bayima bammwe babasuubiriza mu kubatizibwa kwammwe. Abaagalwa ennyo mu Mukama waffe, mu kussaako emikono ekkanisa egoberera ekyokulabirako ky'abatume ba Kristo, kubanga mu ssuula ey'omunaana ey'omu kitabo ky'ebikolwa by'abatume tusoma bwe tuti nti abaasaasaana ne bayita nga babuulira ekigambo. Filipo n'aserengeta mu kibuga ky'e Samaliya n'abuulira Kristo. Ne bwe bakkiriza, Filipo ng'abuulira enjiri y'obwakabaka bwa Katonda n'erinnya lya Yesu Kristo, ne babatizibwa abasajja n'abakazi. Abatume abaali mu Yerusaalemi bwe baawulira ng'e Samaliya bakkiriza ekigambo kya Katonda, ne babatumira Peetero ne Yokaana. Nabo bwe baatuuka ne babasalira okuweebwa Omwoyo Omutukuvu, kubanga yali tannaba kubakkako yadde omu ku bo, wabula baali babatizibwa bubatizibwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Awo ne babasaako emikono gyabwe ne bafuna Omwoyo Omutukuvu. Wano ebyawandiikibwa ebitukuvu bituyigiriza nti ekirabo ekyawufe eky'Omwoyo Omutukuvu kigabibwa nga kiyita mu kusaako emikono n'okusaba. Kale nno olw'okubanga ekirabo kino kiviira ddala eri Katonda yekka, ffe abali wano leero bitusaanidde tusabe Katonda Ayinza Byonna anyweze n'Omwoyo gwe Omutukuvu mu kusibwako emikono abo abaafuuka abaana be mu kubatizibwa. Kale nno mmwe abagenda okusibwako emikono, akano mwatule mu maaso g'ekibiina kino tumaliridde nga muyambibwa ekirabo kino eky'Omwoyo Omutukuvu okutambuliranga mu kukkiriza Kristo obulamu bwammwe bwonna, era ne mu kugonderanga Katonda by'ayagala, n'okukwatanga amateeka ge, n'okwatula mu lwatu nga mmwe mwennyini mumaliridde okutuukiriza emirimu gy'Omukristaayo ng'okusuubiza kwammwe bwe kwali mu kubatizibwa kwammwe. Tugenda kuwummulamu, bwe tukomawo tweyongerayo n'omulabirizi.